Omubaka wa Parliament owa Butambala Muhammad Muhanga Kivumbi olwaleero akomezebwawo mu kkooti e Butambala awere ennembe n'emisango egy'obutujju gavumenti ya Uganda gye yamuggulako. Sabbiiti emu eyise gavumenti ya kuno yagomba obwala mu mubaka Muhammad Muhanga Kivumbi era nga yamyuka omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform mu kitundu ekya Buganda ng'emuvunaana nti okwenyigira mu bikolwa eby'obutujju era bw'atyo yasimbibwa mu kkooti e Butambala n'asindikibwa mu kkomera ekitali agyasuubirwa okuggyibwa olwaleero azibweyo mu kkooti okutandika okuwera ennemba n'emisango gino egyamuggulibwako. Bannamateeka b'omutubaka ono wa Butambala Muhammad Muhanga Kivumbi baatakawadde dda mu kkooti e Butambala okutandika okwolereza omuntu waabwe gavumenti gwe yakwata n'emuggulako emisango egyo egy'obutujju n'emirala. Owekitiibwa Medadi Lubega Segona Kalyamaggwa omu ku bannamateeka b'omubaka Muhammad Muhanga Kivumbi agambye nti baatuuse dda ku kkooti e Butambala okutandika ku nsonga z'okulwanirira munywanyi waabwe ono era muganda waabwe Muhammad Muhanga Kivumbi nga batakaba n'okulaba ng'ava mu kkomera. Tiimu yaffe emaze okutuuka ku kkooti tulinda manaffe omusibe okumuleeta. Twagala nnyo okuwulira gavumenti waweetuuse ku kunoonyereza ku bantu beeyattira mu maka ge n'oluvannyuma tulabe ekiddako. Tetera kwogera biki ebiddako olw'ensonga nti tubyekuumira omulabe tawulira. Ezabbuli eya 39 egamba nti naasirikanga omubi ng'ali mu maaso gange. Kinajjukirwa nti sabbiiti ewedde abawa Oluganda ab'omubaka Muhammad Muhanga Kivumbi balonda kampuni y'abannamateeka eya Lukwago Company Advocates nga muno mwe muweerereza n'ekitiibwa Medadi Lubega Segona Kalyamaggwa n'omuloodi meya wa Kampala Haji Ssaalongo Erias Lukwago ne bannamateeka abalala abagundiivu okwolereza omuntu waabwe Muhammad Muhanga Kivumbi. Nga 15 omwezi ogwedde nga lwali olunaku olw'okulonda pulezidenti n'abaka ba paalamenti abantu abawerako battirwa mu maka gye bazaala omubaka Muhammad Muhanga Kivumbi e Butambala nga kigambibwa nti amagye ge gabakuba amasasi ku bigambo ebyawulirwanga boogera nti baali beenyigira mu ffujjo n'okutaataaganya ebyokulonda. Kino nno kyaleetera ate poliisi okukwatamu omubaka Muhammad Muhanga Kivumbi nti abeeko byannyonnyola ng'ate waliwo n'abalala nti abakyawenjezebwa nti ng'ab'ebyokwerinda be bawenja nti babagatte ku fayiro ey'omusango gwe. Obuganda bukeeredde mu nnaku olw'amawulire ag'okuserera okwabadde Ssaabalangira omulangira Godfrey Musanje Kikulwe aseeredde mu kiro ekikeesezza olunaku olwaleero. Ssaabalangira Musanje Godfrey Kikulwe Ngobe kitegeezeddwa nti aseeredde busaasaana okusawa nga 11 mu ddwaliro erimu ekamwokya mu Kampala gy'abadde ajjanjabirwa oluvannyuma lw'okumala akaseera nga asumbuyibwa obulwadde. Omuyambi wa Ssaabalangira omulangira Tebandeke Kenneth tutegeezezza nti Ssaabalangira aseeredde ku maliiri. Ssaabalangira atuseereddeko leero saawa 10 ekyekikezeza olwaleero ku saawa 10 aseeredde mu ddwaliro awo ekamwokya ku lwange n'okulolya olangira seneti waka n'okulolya olangira lwonna tulina okunyolwa ku amaanyi olwa mukama waffe okutugendako tusaba Katonda amusaasire byonna ebyamusobako. Ssaabalangira abadde muntu mukkakkamu, abadde muntu ayagala, abadde muntu omutoowaze, abadde muntu ayagala abalangira n'abambejja nga bonna abasembeza ng'oli ne bwamutya n'akomawo ne yeetonda nga Ssaabalangira awuliriza nga ye muntu atakisungu. Abadde ayagala oli olangira ng'agatta abantu bonna, lulyo agatta Mengo ng'agatta n'abataka, amasiga gasatu nga Ssaabalangira nga waali nga mwetoowaze mu buli nsonga. Ab'olukiiko lwa Ssaabalangira wa Buganda nga bakulembeddwamu omulangira Kateregga Frederick Sande bategeezezza Obuganda nti bataddewo olukiiko olugenda okukuliramu enteekateeka ez'okutereka Ssaabalangira wakati mu kugoberera obuwangwa n'ennono. Kaakati mu kiseera kino tukola ku nteekateeka entuufu esaanira ekitiibwa ky'okuterekaani ky'okukola ku bya Ssaabalangira. Nina olukiiko lwengenda okuba nalwo tuteese n'ebyobuwangwa byonna okulaba nti bigobererwa bulungi nnyo okutuukiriza ekitiibwa eky'omulangiro. Tulina okubujjukirako omuntu afubye okukola byabalangira nga bwe byetaagisa weewaawo abadde n'ebyokutunuulako buli kiseera naye nga olulyo olubadde lutambudde bulungi mu biseera bye byonna era atuukiriza byonna nga bwe byetaagisa mu lulyo olulangira.
Gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka ekungubagidde Ssaabalangira era minisita w'ebyamawulire avunaanyizibwa ku kukunga abantu era omwogezi w'Obwakabaka Oweekitiibwa Israel Kaziwekitooke agambye nti amawulire ag'okuseerera kwa Ssaabalangira gabakubye wala ddala. Olunaku lwaleero tufunye amawulire ag'okuseerera kwa Ssaabalangira, mawulire ga nnaku nnyo eri Obuganda eri olulyo olulangira. Era tumanyi bulungi nti Ssaabalangira abadde mulwadde okumala akabanga, mabegako awo yalongoosebwako, netusuubira nti ajja kutereera ne Mukama bw'atyo bw'ageze. Tusaasidde nnyo ab'enju, ab'olulyo olulangira ate era n'Obuganda bwonna. Enteekateeka zonna ez'okuwerekera omugenzi zijja kuba zitegeezebwa Obuganda gye bujja, naye gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja Kabaka twakuumye bubi. Abataka bajjajjaffe abakulu b'ebika by'Abaganda basaasidde nnyo olulyo olulangira n'Obuganda bwonna olw'okuviibwako Ssaabalangira wa Buganda. Omukubiriza w'olukiiko lw'abataka Omutaka Namwama Augustine Kizito Mutumba agambye nti banajjukiranga Ssaabalangira kaakano omubuze olw'okuba mugattabantu. Tufunye amawulire g'ennaku ag'okubula kwa Ssaabalangira kulemberako Ssaabasajja Kabaka abalangira n'abambejja aba Buganda. Kyannaku munnaffe avudde mu bulamu bw'ensi eno era twebaza Katonda olw'ebyo byasobodde okutukolera mu bulamu buno. Tunajjukiranga byonna byakoze okulaba nti agatta abalangira ate era n'okwongera okugatta abalangira mu bika byaffe mu lukiiko lw'abataka abakulu b'Australia lwabadde atuulamu. Twebaza nnyo, twebaliza ddala emirimu egyo gy'akoze era tuyongera okusabira abalangira n'abambejja okwongera okubeera obumu mu kiseera kino. Ate era Ssaabasajja Kabaka naye tumusaasira olw'omusajja we abadde amukulembererako okuba nti avudde mu bulamu bw'ensi eno. Gutusinze nnyo Ayi Ssaabasajja, twakuumye bubi, Ssaabalangirawo n'atubulako. Gusinze Ayi Ssaabasajja Kabaka, Ayi Mugema w'Engoma, gusinze Mafumu na Ngabo. Abasuubuzi b'omu kibuga Kampala abakolera mu bizimbe ebyakosebwa amataba omwaka oguwedde balinnye mu kyoto nate kaakano babanja ensimbi ez'abasuubizi wa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa okubakwatirako olw'emmali yaabwe yatokomokera mu mazzi. Kinajjukirwa nti nga 31 omwezi ogw'ekkumi omwaka oguwedde abasuubuzi abakolera mu bizimbe ebiriraanye omwala gw'e Nakivubo baasiiba mu maziga olw'omwala guno okujjula ne gubooga ebintu bya bumbi na bumbi bwa nsimbi ne byonooneka ng'okuva olwo abantu bangi bakyali mu maziga. Kino kyava ku nteekateeka ey'okuzimba omwala guno eyakulemberwamu omugagga Hamu Kiggundu. Wabula mu mbeera eno gavumenti yasuubiza okuyambako abasuubuzi bano naye n'okutuuka kaakano abasuubuzi bakyemagaza era bano bagenze balumba abakulembeze baabwe nga bagamba nti baagala bamutegeezebwa ebyokubayambako ebituuse. Abasuubuzi balumiriza abakulembeze baabwe nti bandibanga bajjayo dda ssente ewa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa ne bazeezibika baba afiirwa ne basigala mu nnaku nga batuuse n'okulemerera okusasula amaduuka we bakolera olw'ensonga nti tebakyalina byamaguzi bigayimirizaawo. Abaana baffe tebagenda kudda ku masomero, amaduuka bagatugobamu kubanga babagaga tebayimiriza lenti waabwe, ennyumba ewaka bazitugobamu, banka tezayimiriza ssente zaabwe. Tukole tutya bannange, tukole tutya? Buli kimu kye mutugambe tukikoze, buli kimu kye mutuze nga mutugamba tukikoze. Tukole tutya? Mwagala tukole tutya? Abaana baffe tebagenda kudda kuba tukyalina busobozi, bizinesi zaggwawo, amazzi ne gatukuba, omukulembeze w'eggwanga n'atuwa akasente, n'olwaleero luno tetufunanga wadde 10. Ate naffe betwalize ndi ffe tukumakuma abantu naffe tetufunanga wadde olw'ataano. Abantu bangi bannange bangi betwadde nabo mu kizimbe bonna baasenguka, temukyalimu bamifaliso, ab'emifaliso baavaamu, ab'ebyabaana baavaamu, abaali batunda engato baavaamu, bizinensi tewakyali muntu yenna akyali mulamu nga akyalina ssente esobola okutwala bizinensi ye mu maaso. So twaviira ddala mu bizinensi, kati tuli awo tuli mu bulumi. Abaana baffe renti atufukidde renti, abagaga b'ebizimbe bongezza renti, toyina nawo otandikira. Bo abakulembeze b'abasuubuzi ku bizimbe eby'enjawulo bagamba nti batuuse n'okuboolebwa bannaabwe nga babalumiriza nti bo banyirira bali ku ssente z'abo abaafiirwa emmaali. Ffe tukyatula ku maduuka abantu batuli bubi, abantu batubuuza ssente zaalagawa. Ewe otumya ekyamisana bagamba oli ku ssente zaabwe z'oli mu kulya.
batusaba ssente buli kaseera ndowoyinga bengizi kudduka bwati bagamba baawo batulyako ssente zaffe twabeesiga twabalonda batukiikirire naye olwafuna akasente ne batuwerabira abantu balowooza twalya ssente bannaaye mujje mutuyambe oba mujja ne mu adresi nga banne mubanyonyola ekituufu ekiriwo mukama waffe tukyatutaasa ffe tukyatulana ku dduuka mbanna akatuulawo bwe nti nga bajja ku dduuka gamba ssente zaffe ziriwa tutuuseewa banne mutuyambe ssente zibazze we ziri nga ziri redi ssente muzite tuli bubi nnyo abantu baagala tuttamu muntu wabula omukulembeze wafuta ekibiina ekitaba ebibiina by'abasuubuzi Kabanda John nga yakulemberamu abasuubuzi okubatwala ewa pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa awanjagidde abasuubuzi basigale nga bakyali bakkakkamu baleme kuleetawo mbeera ya kuggala amaduuka ng'agamba nti nabo abakulembeze tebatudde ku nsonga zino. Nze nina okukkiriza nti pulezidenti Museveni yatuwanga abaakosebwa nze siriiko naye abaakosebwa bonna pulezidenti yabawa. Naye nga babadde balaba tubadde mu bintu bya kulonda nga ne b'ofiisa ba gavumenti tebalima ofiisi kati sisobola kubagamba nti mukole kino naye mbasaba bakkakane ensonga yaabwe ewuliddwa era tugenda kukola obutaweera okulaba ng'abantu abafuna obwenkanya mu bwangu ddala. Tusaba ne b'ofiisa abo abavunaanyizibwa ku nsonga eno nayo ensonga eno bagikoleko mangu ddala kubanga abantu bano tubalaba embonaabona gye babonaabonamu abaali mu maduuka bamu baavaamu babagoba abalala amaduuka bagamenya bagagga balandi roodi abalala bagasibya amakufulu abalala balajana by'abaana affe tetukyalina mulimu tetukyalina we tusula wabula minisita owa Kampala Jatina Bengo Minsa Kabanda asabye abasuubuzi bano obutateekawo mbeera ya bunkenke mu kibuga ng'agamba nti ensonga yaabwe eri mu yafeesi ya Ssaabaminisita. Njagala kakasa bonna abantu abafiirwa nti ensonga ebagikwasa Maama Nabbanja naye nga naye abadde mu kalulu. So twakireka bwe tutyo tumala akalulu kano naye ate neebaza abantu abo bonna abasuubuzi kuba baatuwadde akalulu. Kuba twagenda Pulezidenti Mulabe Kisozi n'atugamba kati ndi mu kalulu sisobola bbawa ssente. Naye ne bakkirizanya biliyooni 2 era ziyaga nti ezo nja kukola ki nja kuzibawa. Babagambye nnyo mugende mwekalakaase naye mbeebaza kuba tebeekalakaasizza. Batadde mu byobufuzi naye mbeebaza kuba tekikutteeyo. Bagenda bawa ssente bonna abafiirwa ebintu byabwe kuba pulezidenti bw'ayogera eba directive. Bannakibiina kya NRM basambaze ebyogerebwa nti nnyini ntebe ow'ekibiina kyabwe era omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhabulwa nti yeyayambye Justin Namere okuddamu okuwangula ekifo eky'omubaka Palamenti omukyalo wa Masaka City okuyita mu kkooti mu kuddamu okubala akalulu okwabaddewo e Masaka ku nkomerero ya wiiki ewedde. Mu kulonda okwaliwo okw'obwa pulezidenti n'abaka ba palamenti akakiiko k'ebyokulonda kaalangirira Rose Nalubowa Musajja Akaawa owa National Unity Platform nti yeyali awangudde ekifo ky'omubaka palamenti omukyalo ow'ekibuga Masaka naye omu ku baali bavuganya nga yali avuganyiza ku kaadi NRM Justin Namere Nsubuga ye yaddukira mu kkooti mangu ng'agamba nti baddemu babala obululu. Mu mbeera eno omulamuzi wa kkooti esookerwako e Masaka Albert Asiimwe yakkiriza nti obululu buddemu bubalibwe era batutte ennaku ezisukka mu 3 nga babala bululu mwe yalangiriridde Namere Justin nti ye mutuufu yawangula ekifo ky'omubaka palamenti omukyala ow'ekibuga Masaka ekyatabudde nnyo bannakibiina kya Nuupu. Waliwo bannakibiina ky'NRM abawuliddwa nga beemulugunya nti Justin Namere munna NRM munnaabwe ennaku ezo nti abadde yeewaana nti pulezidenti yeyalagidde baddemu okubala akalulu ke. Bano banna NRM ne bagamba nti ebigambo ebyo nti bibakosa bibanga ebiraga nti ssentebe w'ekibiina kyabwe nti awagira ebintu ebikoleddwa wabweru w'obudirisa. Mr. President, tuswala ngaffe aba NRM era ngaffe abaagala NRM ku mutima tuswala. Namere baamusinga akalulu, Namere baamukuba akalulu e Masaka, naye Namere agenza akozesa erinnya lyo ng'agamba nti walagira bakole bikawunti ng'ate si ggwe mulamuzi era nti walagira ne bakyusa eyalangirira obululu kwalaali. Wabula Ssaabakunzi wa NRM Rosemary Nansubuga Senninde mu kwogerako ne leediyo y'embuga Kyabasa ensajja enkya ya leero asambaza ebyogerebwa bano n'agamba nti ebitongole byonna pulezidenti yabiwa obwetengereza okukola emirimu gyabyo nga tebitaataaganyiziddwa yadde okuyingirirwa. Era pulezidenti tayingirira buvunaanyizibwa bwa kitongole bwa Sigaddamuzi
era tayingirira mulimu gwa siga eri ya parliament eriteeseze eggwanga. So ye omulimu ogugwe gwa kulungamya naye tayingira na mu kulungamya kwa siga damuzi nga bwe kigezaako okulambikibwa nti yalungamiza ebyo ebyavuddemu ebyo kkooti bye yayisizza okusalawo okuddamu okubala obululu obwo. Ndowooza kiri mu nteekateeka za byakulonda tebwabeerawo eyeemulugunya agenda mu mateeka mu kkooti neyeekubira enduulu era kkooti neesalawo nga bw'eba esazeewo pulezidenti takiinaako kakwa. N'olwekyo nze nga ssabakunzi w'eggwanga nze njagala okukirambika eri bannayuganda bannange muleme okulimbibwa. Boba na kibiina kya National Unity Platform e Masaka nejje buli eno bakyakukuluma nga bagamba tino yewasangiddwayo obusanduuko obwabadde butaataaganyiziddwa mu nsonga z'okubala obululu nti era omulamuzi yagenze mu maaso n'okubala akalulu kano.